bano bemmanya bakira mu by'okugula n'okutunda ettaka n'amayumba bo beesigwa be batakusiba kiwani Connected Properties be bakuyunga ku maka gag'olubeererako n'enkole n'ey'ekibanja mpola kati beeyune munywanyi tusange ku office zaffe ku Kampala Road ku Mabirizi Complex ku mwaliro gw'omusanvu ne Nansana ku Mastowa ku kizimbe okuli Opportunity Bank ku mwaliro gw'okubiri oba tukubire ku ssimu naawe osobola okufuuka landlord n'ekyapa kyo mu ngalo. Connected Properties. Obadde okimanyi nti prostate gland bwezimba otandika okulumizibwa ng'ofuuyisa okufuuyisa buli kaseera n'oluusi okufuuyisa omusulo ogulimu omusaayi. Kino kiri nnyo mu bami abakuze emyaka era nga kisobola okuviirako okufuna prostate cancer. Ebyo okubyewala kozesa prostate relax capsules ajjanjaba prostate gland nedda mu sayizi yayo entuufu olwo oba weewaza okufuna obulwadde obwo. Prostate relax capsules za butonde 100 ku 100 zikolebwa aba BF Suma zakakasibwa Pivok ku lwa UNBS bakubiri ku noti 773 973 mukaaga ne noti 7 noti emu 7 16 36. Kato twatuuse naye obudde tabukutte oyagala tukole tutuule nanti onaalekaanya ono neiba wasala egondi oba tudde eri emmanju wali ku kizimbe ekyekitaggwa ekitaggwa ate kyaggwa olina ekyenkana ekyo bimeka ate ekizimbe tekyaggwa nze siinayo kizimbe nakimu talina ekizimbe nekimu kati okolera ki ogenda bimbooza byonna naye eze siinakubuuza byotya leka tusiwalirako nayo Kasuku kati tugende wa kubona omusajja alekanya nnyo gwe gwasala enankani anakuwulira nkole ntya anti kati simanya nfunama mayinja mukube bukubi mayinja manya baddugavu tebategeere mola kubakuba tutuule wa tugende wali wansi Julius aliwa wabula leero nkoyekoyemukko bannange sikitegeera bulungi tukeera nnyo ebyokeera wakeera ng'obimanyi nakompawundi yani mwewekujiri gyendi owa ndeka ate oba omukolo yagutya omukolo nagutya nenguvaako nengwezo tukolerewa awummuzamu buwummuza zine sawa ku makya babeera basala bisubi tugende batuule tufune obutebe jangu tufune obutebe tugende ffenna ositule akako nange nze ndi mugenyi wano ate leero nina keeki yange omanyi leero birthday yange ebyana bikedde kunjiira mazzi tolaba byenyambadde benti engoye zonna nzizeyo kuzikyusa bukyusi kati goine zisibwamu nezikyala nedda zonna zibaawo naye kati nkyuse kati bonaoba olya ku keeki nkwata bulungi ntontiisatiisa na keeki erimu n'ebiwooma ekeeki erimu ebiwooma kozibadda naye omwana ali wakasinulako atya kati tugenda kukola ebipala byebiddugalabo ebityo tuulako okeesiina wano luli twatuula wano tutuulaawo tutuula eri mangi tutuula eri wansi nono omusiba ajja kubanga awoganya ebinaakani kati tugende ate atukwata ye tetumuwadde katebe nayimirira please ate naakwata naye atuule
omusajja jakkowa kati jjukira bwe tunaatuula agenda kuba atukwata ati so bw'atuula abeera atukwata bwati naye obutebe bujakaddiwa bannambegayidde akati gwe lumala atuulako n'ateekako kale tumutwalire naye nga bale Kasuku tandika okujja n'obutebe bwo nze nakugamba ojje ku Serena n'ogaana ate ku Serena nze Serena gyensula waliwo obutebe gyembeera njagala tukole ebintu ebyanguwa bitya ogomagooma biki amalala ag'ekisiro generation amalala amala g'ekisiru amala ga generation webatambulamu ng'okugira ekifuba oti olwo ensi teekola etya kati nze bwentyo bwentambula bwentyo bwentambula nti entambula yagenda kufitinya towulira nko kye baga nti ebiri mu mpale bizitowa tokuba katebe ku mmotoka ojja gikulubula kati ensi yonna yagala etegeere nga bwaguze kibala angu Kato kimala badde ero ntandise tuleke eno onajja kugira oyajja jjira tuteekewo eno oyajja leekaanya ebintu saagala noise mu vidiyo owaye mbadde nkunyonnyola nti wali owuliddeko kyebaga nti ebiri mu mpale bizitowa kibeerangako ekyo kati kyoba omanya kyekyo generation yammwe ate yango Kato temujja tufuga bubi bwe mutyo olw'okuba mu generation yammwe yali ya kisiru Kasuku ga generation yaffe yali ya kisiru yejjudde abantu abalina fitina ey'ekisiru mweyamba eterina bafitina etutaddewa tuteeke wano tuteeke wano nga tusika bino somehow artistic tokola bintu because you are doing it for the sake of doing it omanyi the beauty of this show that it brings let me call you naye wano omwana yandibadde yalimyerimyewo nga tuli mawolo okuba mugenda kujja ani abaganda how is it that one wano kiri okay ka article onje bisasiro tobifaako atayagala tulaba atuleke tula tukole kano ka green the green is okay tukole village like thing because mu kibuga toli mu village lekerawo ebyo ebintu no you can create your own nkuwe ku cake onolyako cake kijogenda okumpa egenda okubanga atala otandika okunnangira ka cake kompadde toleeta cake zo mbadde njagala kuwa ku cake otandika okunnangira annange bwe nagenda ekewuwe naye cake era ntera nnyo okulaba ng'ommanyiira ng'oyogera ebyekisiru ate mmera nkumanyiira ntya ssebo Kasuku ng'obuze ku mwezi mulambo mwezi guba munene nabadde nakonyumiriza nabadde ku poliisi Entebbe sakunyumiza bwe bampita nange bampita kati bwe bampita ne mmuga nti nze kwolwo siriiwo kubanza kati sikyamala gazunga nina okwebuuza ku balooya bange kiki kye banneetaaza omwana nga oyo omuvubuka nga ŋŋamba kale ate mandyawo ku Lwokutaano nga mpeereza message ku Lwokuna mbu bw'otajja nkya tugenda ku issuing a criminal summons ebyo byensinga okwagala ebyo nze kasito nteekako ku minzaani nti kikole tulabe ekinaddako ebyo Mukama yabimpa byembeera ate nze saakola bwe ntyo ne ŋŋamba sijja ate saakola bwe namubuuzabuuza ne mugaba olina ebyokulya olina ebyokulya gye tujja olina ebyokulya kale we ebyokulya tubirya kambikuwe nvaako bino ebintu bya kisiru nanyumira kubazi bagiyita cross examination nakugamba nanyumirwa ekintu bagamba embugo wabagamba muwandike bye mwagala saga nti bawandike bye bayagala because that statement ebeera foolish in bro bwe omusajja bwe yaŋŋamba if you decide kugamba nti muwandike bye mwagala no I beg his pardon please you young boy togezaako noweekola ebyekisiru nogamba bala abantu kiki please leka nakyo kyagala okubeera ekiramu please tikitekeraawo kajjawo gomuddo simulungi yateeka ano kugulu naye katinyako in check no you don't in check guno omuddo nagwo ogulaba name nga mwagala okubeera abalamu nagwo gwagala gubeere mulamu ati kati awo okaddiye otandise ogwolekera okufa ebyo byotandise
notandika okukula okujjako life you don't need it. I need this green please nango bano byagala okubeera ebiramu naye abantu mube human beings wakimwambala tu selfish kunsi ebintu byonna mu tabiti kati wafuse environmentalist kati kyado kye nakutte naye onoonyeza ssente bana tekoleki adi sente ziri mu environment kati wazo mu environment omuddo kako gusike wano kugenda kuziga bayitakirewe nanjagala bibere green bwe mujjanga wona wali green tuli kubya environment bobiwira chachibola nze olusibo nga tolisonyiwa baana ba Nuupu nkugamba oli mutuufu kubanga kati legera gye bakutuusiza gye bantuusizaawo mwana wattu I'm not too frustrated that ntandise okuba nkola ebintu ebindi ku mutima byenjagala mwene mutandika okuzimba omutima lwaki muzimba omutima naye maawe akubye Nuupu ne munyagwa ate balina kye bakubyabo tibalina kutuuka mu hafu bannange nakuba Nuupu ate nkyakuba Nuupu nja kukuba Nuupu ekiseera kijja kutuuka nga omuntu n'omuntu okutambula n'aga nti nze ndi wa Nuupu ng'ojeegaana kigendererwa kyo manyi buli olina okuba ne resultant action esembayo what are the results what are the results we are getting from that thing kyendiko mbeere nga mutulambula bwe muti naye nga tusalaga ndi wa Nuupu ng'oswala. That is my job. Twagala n'abali abaagireeta basale etuuke okubanga ebatama bagyesonyiwe agandi ate katuleete kirala wagala buli kulonda abeere nga bajjawo political wave endala naye olowooza musajja wa akyasobola okudda engulu ani Besigye Besigye kasi aliyo mu nsi abantu abalala negolooza nawe osobola kikwata mulumu ogera ku macanga gwe Bobby anti nze ate nanti era ensi ebegenda kubonaabona nayo bigenda kuba bya ddala bigenda kuba bya ddala kubanga nze abakikuddemu mbasiina kintu kirala kyonna kye banjagala kufa kati ng'omuntu okyayagala okubeera omulamu toyingira byabufuzi ebyabufuzi obiyingira naye nga byabufuzi bya gavana sharing resources awo bojja kuyingira naye oba oyagala byobufuzi we are removing a dictator ojja kubeera ku kintu kimu kyokka you are shaking a dictator you are not removing him you are shaking him you are shaking him paka bona omushakinga agana okufuna kamunguluze akutunire badagana you are shaking me every time okay akati genda ekitalya osuleyo emyaka nga 8 kati bwe nowooza abaana bange banaavaayo kagundi esegirinya ne mwana wange sewanyana ndudde nno ogenda obbalabako wali ogenzeyokko nti amanyize nti anya amakomera bwe ntuuka ne bankwatireyo nange basobola kukwatira bakukwata ku polisi ke basobola okukwatira nawonna when you are shaking a dictator kimu kisoboka olina kuba ku stand by nalabye mabirizi yagenze omanyi nti nali wano nenkikugamba genda mu Kasuku live we mabega nenkikugamba nti omwana oyo ensi teyagala bwetyo buli muntu yenna alina black spot zisagala kuveera tandika okumanyira Kasuku olw'okuba Kasuku ayinayo ka black spot ke bwe mba nkuba nkiiba black spot nengireka ba black spot buli gyogenda gitakula netandika okuleeta omusaayi ku bintu bibiri ofuna ku kintu kimu ofa kati musajja atwali kati munyagwa twala bwe yetakulira black spot kumacha abeera mu program nane program zino zijja kutusibya nnyo abeera mu program ekiro agamba deputy speaker Amongo amwogerako ebigambo ebikambwe nti wetwamanyidde ebbanga
teriyo bafere bebasibagira bwe batyo agenda ku igo yatuuka teyatuuka naye bagambi yeewamba anti byonna bonna obuuwa okufa abantu be batwe boogera ebyekisiru bweyewamba afunemuki manyi waliwo mbwadde engulu mbwe yali agudde kati adde engulu ng'alagawa owulira adde engulu yabaddewa adde engulu mukana akasiikame waliwo abeera adde engulu mu Uganda waliwo adde engulu mwena muli mmanga mwena ensi yonna eri mmanga mwena temutegeera bannayuganda muliwo eri wansi kati adde engulu akole ki afuuke ki n'ebyo nga bikyali awo ng'enjala ennuma ekuluma onooli ewuwo ze nakugamba gino emyaka bw'otokuuma ssente omanyi olunaku lumu nali ne Mandela ono wasite oyo mukwano gwange nnyo my brother kati naye okubayo oluseke ate nkubayo oluseke nze mbala ne Mandela kuva mu 70s nze mbala ffe twakwira Mandela ali mu Kisenyi nga nze ndi ku Martin Road. Mandela teyajja buzzi yakulira wano yakulira taata we yali awo oyo Mandela senior yali awo nga wakola mu Somali akola ku house boy yasemba ndowooza ali mu bitulere ebyo n'amafuta nga gaalimu ne Mandela yalina akantu ke yagenze n'ambooza ku ssente Kasuku nga te kakulu nnyo okukuuma ssente n'okuzinoonya kiriwo ekisinga obukulu ndowooza kuzikuuma Kasuku nga ng'oli mugezi wakulira mu famire bakola ssente kubanga yaŋŋambye nti okunoonya ssente buli omu anoonya ojja kunoonya wano onoonye wali buli omu anoonya ssente kituufu naye okukuuma ssente kati gwamanye engalo zange zino ssente nakafuna ssente mmeka kukyanga ozaalibwa oyinza okuba ne biliyoni 2 waziyisa dda biliyoni 2 ntono nnyo naye zinnemye okukuuma sobola kukuuma ssente kalakita yange tekuuma ssente kalakita yange eyenjoyinga ssente nze nange njagala nnyo okuyinjoyinga ssente abaana balisikira ebisiimuula kozi naawe kitaawe tolinako wasikira konna balisikira ebisiimuula kati gwe wasikirayo kyewamu nasika bintu bingi bakuwaki kati waki ekitegeeza mubeera mulimbalimba mu kiseera naawe tolina njawulo n'oli pasita wo gw'obanja nasikira sapuli nasikira ebintu bingi sikira makesi nasikira ebitabo ebyamakulu omubiri omwo mbisoma malo bisoma nenzija nemba fukire tabu ebisa bya psychology ebitabo bya kati gola kati kalagwe anko Kato oyine nyumba wali wano eka namba woli okitegedde mutunde ku lusozi waggulu oyina wano oyine nyumba yeeyo oyina kalina yene ekyakulemya omumala bakonradi banatandikiraawo anawo bakola ebyabwe wakati awo kalina be bayawuzaamu basatu buli omu naafunako ennyumba ye ne wano wansi obeera oyina kyobalekedde okujjako ng'abaana tebasiima busiimi toweza abaana 8 nawe baweza abaana bange gyebali 8 abaana bange nga 10 ku Katonga weegattagatta nnyo kizibu ki kyenagamba kyenakola ekibya nnyo abaana 10 bangi abaana 10 ne kale abaana baate ne batakufaanana abaana bali very handsome ate nze ndiki Kato be bayita ba handsome ojja anti mu buzire bwe mwina you came to town very late so kati when you came to town very late you were enjoying the wisdom for us people who arrive very soon tulina amagezi ga kika kyawagulu kati ebyo byonna byeyogera it's nonsensical but you're pretending as if you're talking something very important and intellect right kwegamba
yejogera bya gisiro nene fudda ayogera ebyamagezi ate bana Uganda obasange doseka nogaba look at these fools really these lumpennies sima kuba chapati naye a discussing a budget whatever ulideka kuba chapati olema kuba chapati oli wa boda oli wa grund wa chai omwala wa sewage wale nyamale aba discussing a budget toto oyinza okuseka nanga kaka omwenga bagwongeza bagulu nnyo nti ati bagwongeza batiya zatenda bye basaze musale tukunywera ku 10 kati kugenze kanana ate baba bagongeza batya engumi netandika abana gwanga dino kwaba otunula level otunula nole mwa muline gwanga nole mwa nze nkubulira nze zira batunula nabale mwa sikyabategeera mberawo bezi je bagala batachasikiriza kuntwala gye baagala genda ekyo kyonna kigaana ogwena gyolaga ekyo kyoliko kimu kyokka njagala bagende taata wange ako yakangamba nti olabanga abantu abangi gye bakutte gye balaze gwe togendayo ate eno gye bava kubanga kirabika eno gye bava emikisa gye bagisinga okubeera gwate abalala bonna beeyunidde suuna ben kati nze kaneyunireko Kasuku ndabe naye kisuna beni kyakuba ekivvulu baba kyabatiisa kyakola mobilization his mobilization is very good kisuna beni kyamaanyi kikuba ebinyanyanyanya naye sabe ebinyanyanyanya kati byebiriko nali Masaka erwengo munda eyo Robert yali agulawo nyumba ye n'ateekawo disco basikayo neje emiti ejo ola kati ngine ekitooke ekito basikayo ne bakikwata bazina music yadduka ku speed nenga bazina batuyana benaje bulamu bwa yaringanga muvubuka energy yebeera we bagenda okuvaawo nga bakoze exercise nga bonna bawunya olutunkutunku lwonna abantu bonna bawunya olukabuvubukavubuka bonna okuwunyanga kuli yakuyita bajjako nno n'amasaati nti ne balyoka bawunyira ekyalo kiramba abaana bazinira mu nnyendo okuwunya n'okuliira erwengo abaana b'e Masaka mwasinwala nze abantu b'e Masaka nabata ntebate ate era nabo ate nno balina obusungu omanyi nze nabagamba wano ebimu ku bitundu ebyekwata awamu ekitundu ekyo eky'e Masaka kyamaanyi bakuba babbi Masaka babbi nze nakolagananga nabo bonna nga baagala okunziba okufa obufu ngwe taata wa Semakadde yayita abbye ennyumba yange Semakadde ki oyo looya omugenzi Semakadde kitaawe yayita abbye ennyumba yange mu byokusaagasaaga ngagitutte nalwana bulwanyi omuntu w'e Masaka yanyaga ekintu ng'akuwadde $5,000 ng'olina omuddizaamu $1,000,000 n'omuwa $3,000,000 ng'akubanja $2,000,000 najja n'akolagana bulungi nnyo ne balooya ogenda okulaba nga ekintu kyakiwambye bawamba nnyo ebintu by'abantu Banamasaka mulekere abo ebintu bye mukola ebyo si birungi tubamanyi bannaffe nti mulina amaalo g'essente mwakola ki ne ssente mulina mpitirivu naye mweddeko naye nze mbadde mamanyiiko maalo naye bye babikola ate babikola ku bantu balala batali b'e Masaka naye bagamba Munamasaka bagwa ku Munamasaka munne musima kyazanga waliwo ifo yemogereyo magwa kyabakadde lusaka lwa mmese waliyo ekifo kyebayita lusaka lwa mmese nakubirangayo ebidongo nenfuna abantu bayitirivu lusaka lwa mmese Masaka Kiwangala Kiwangala gye twali eriwenga eri munda mu nfuufu eyo Kiwangala eyo naye maama wanyuma nnyo kyabakuza kaddugala Kirimya naye Banamasaka obafunyemu bulamu bwange bwonna bo naye ate ogambye kibagala kubagala nti babbi
kwegamo nange mukyantisa nebyo mbizikyo sikyogere omudali ne semakula nagiralangane Kato Lubwama oluusi ogenda n'oyitiriza dadi ogenda n'oyitiriza nemugamba semakula nempitiriza kyo sinayogera ebigambo ebitali bino mugandi kati semakula kati obuzibu bwaffe buli bumu karakita zaffe zenjawulo karakita yo abantu balamu nnyo nze yange si y'abantu balamu saagala beena y'abantu balamu bebere y'abantu balamu nonenfunamu abantu tolina kyobafunamu abantu balina fitina sebamwaite mulina fitina mwali badde bantu balungi naye fitina ate Banamasaka balina fitina fitina lekatejifula selective so kumanyira ati eggulu basiba batemula abantu abajjako emitwe Banamasaka yo bagendayo ogera bintu byakisiima ero basangayo abulaba Banamasaka babeerayo omanyi abantu ababehavinga mu ngeri ya nomadic ne Banamasaka naye balina solidarity bali buli wamu I like that solidarity ndabye no walukaga atimbye Freedom City na 25 March agende agezeeko naye nga sira amaanyi gayina mangi gakikola nnyo naye agezeeko mukama anti bino ebintu byendongo tebakulimbanga nti waliwo ategeka ekivulu naga nti ekivulu ekyo nja kukuba cricket off njimenye Katonda byonna akola bikole muzanyo omulimu gwaffe guno gwa zaala yennyini watu wali umezana ndegea njagala nkola olugezigezi nkole database abalaba emizannyo tubameza ameka mu ggwanga muno wonna koma ku mitwalo ngena kwenda koma akajanja ne kakugwa ngandaba maaso gyendaga tibaba tibategeera tubamenyera lwaki balaba bo bazze yo ndi ku stage wo gena kola yo dio emizannyo nkola ku Easter gena kolera wa gundi ku Tavernwood we bakuwadde kati fede tukuba endongo nga gwolesa emizannyo gyo anti kyendeeta kigatta byonna kyendeeta kirimu omuzannyo kirimu ogundi era abaana ba Nopuka bakuba obucupa bankube bati wene envuma gyobavumamu ate tubajja kati otegevu ale jiproteka kyaji katoyagala bantu bangi anti bwoba ozze kulaba omwana akantu kalina storage kabadde katuzannyo gambe nti abaana bakola batya nkugambye fere tujja kubeera nga tubeera intimidated because some goons say that bajja tukuba obucupa actually bojja mu show n'ogezaako okukola ekyo ekintu it is a big crime, it's a crime offense kubanga jjukira tikiti oba ekintu ekikuleeta waliwo ekigamba nti bano abategese bayina admits okwadmit right but no right retains the right of admission but waliwo ne law of humanity tekukiriza kola bintu bya kisirusiru ebyo bijjudde violence oyagala okukuba abantu okuba nti temukwataganya birowoozo no kati nange wembanga nkikoze ekyo in fact I'm a culprit of your stupidness, you know, guys. Naye baana baffe you know ekisinga okunuma ffe tubazaala bana abaana bakuba obucupa ali naye naawe waliwo emunyigirize nnyo kati olaba maawe enkuba gyakuba mu Nopu yamukola ki nze ndi wa DP ne maawe amanyi n'ennamba yenjiina wano naye wafiirawo gwekyo kiri understandable bakujja ku mugaati bajja ku mugaati n'engwesibako siri gufaako baguzijjako essokeso wagamba nti gwe toli basonyiwa bakujja ku mugaati ate siri basonyiwa ntya gwe wagamba nti toli basonyiwa anti kati nze nali sigenda kuba attackinga they attacked me, they abused me on social media for 2 months nenvaayo empologoma nezuukuka maama empologoma nezuukuka ensi nekuba obululu nti owafazze wuuyo atuuse ne bawemula nga niyanga swaziniga nkoona bukoonyi nti
buli kivumo kyonna nkijagulinga ng'omupiira nenjagulinga ebivumo bya Nobu nemmala nemba kuba heda kino ne kitambula ne bampowa kati bakujjako engano bagira nti lutalo it's a cold war si lutalo physical it's a cold war mubeera mulina box ne bakuwemula nawe n'obawemula oyogedde nno ku ntalo olabye leero nti Russia erumbye Ukraine naye America agambye kyagenda okukola abo agenda bakola ki abana bagala tuletera third world war y'obwereere etandikire wano kaya third world war Kasuku my third world war kiba kitegeeza the ideology is fighting with the ideologies kati mbeera wano nganze ndi wa Putin ne kuberiso ne ndi jamu third world war etandikire wano akati oyo abatukwata nena tunabuuza lwaki omukubye nena atandikira fe basatu wano third world war tubatandise Julius agenda okujja kyegattamu nga yakubiddwa ate Julius gyayita eri okujja okutuuka eno nga takubiddwa naye nga akubiddwa naye abeera ne beyakyankalanyiza ne bamuyiwa ebinnyo bannaye kintu kyo kika naye guno omwezi tegubadde bize nnyo tegubadde mubize kati wanotuwaliddeko tulabye Zaake namulabye eggolo nagenzeko ku palamenti eyo nemulaba bamuli bubi naye ye Zaake yagambye bakole kye baagala ate ye mwana wa mugagga yajja mu palamenti ayina sente n'aleeta ejjoogo lyonna n'alisuula mugandi Zaake naye Zaake ayinalo Zaake ayinalo okimanyi nti Zaake yali ayagala kulumba Museveni bwe wali ku palamenti tojjukirayo yali agize baati abasajja nga buzze bwagala muzikako Museveni n'agamba towa kiraba ng'agala mulumba one on one naye Zaake okimanyi nti alabika okuba yeewulira Museveni nga amwewulira one on one bajja kumutta mulime kumuwaanawaana bintu bya kisiru ate kati tumuwanyi bya kisiru bitya what you are saying Kasuku n'ebyoyogera ebyo Zaake bw'abiraba ayongera kuwaga temumwana waffe temumuttisa gwe butebi tegamba omwana we alekera okukola ebintu by'ekisiru mwana bajja kumutta you're going to kill this boy ngotidde mangu manyi I know tewaliwo mateeka I know omwana yeefuula nti abadde talabye nengamukuba ekyasi ku mutwe and it's gone mumuwaanawaana ebyekisirusiru mumuwaanawaana biki okay maybe temwagala Zaake mulamu mwagala Zaake afudde kati muwadde with your stupidity nedda beba bituusaawo kati awo bamutte mukakkale kuba mumuwaanawaana ebyekisiru naye akola ebyekisiru eno military rule ogikoleramu etyo ebyo ebintu tetuli mu military rule we are in a democracy which democracy you're talking about democracy camouflage talking about democracy tomanyi na America naye ina democracy ono si eri e Ukraine mbadde nyakugamba walaba Nsereko ne gundi ne Semakadde Semakadde yali amusiseemu ebyenda yalamusizaamu byenda atya omwana oyo Semakadde kye yakola awo omanyi kati Nsereko mukwano gwo Nsereko nange mukwano gwa anti nalaba interview Kasuku temusupportinganga ba hooligans ani hooligan aba bazze mu kintu naye Semakadde banaakutandikako yatandikako dda nannemwa yagezako kunzikya empaana gyakola ku Nsereko badde agikola lwakubanza nkokata tewegaba naye weteeka mu bifo bwotyo gwe ngakwakuwalanako ki listen carefully omwana oyo yali looya nga baagala banzikye mu palamenti ne mabirizi nabagamba nze sikwatibwako Katonda njagala nnyo. There are some creatures bamutambula nabo ku nsi naye nga si bantu. One of them is Kato Lubwama. Katonda nampa 6 ampa senses nga 8 nga muyabo wa 5 senses naye mu senses temutatubya waliwo sense y'ebyamagero byenjogera nabagamba ntya wano nakugamba Kasuku twali tutudde wali waggulu era nti abaana abo gye banaakoma okubeera nga baagala okutawaanya ensi eno n'ensi ejja kubalamula bulala
kati oli mukwala nsema kaddera si kyabadde ayagala mwana ate I salute you Nsereko wakoze kyamagezi obutagenda mu argument. In fact nabadde nebuuza what a big coincidence. What a big coincidence, Nsereko. Next time don't sit on the table with people like those. They are not your class. How do you give an audience to a person who is not your class? I blamed you for that, and I blamed you for that when I met you. Nakugambye, never in your life don't give a room to people like those. Leave them. Oh yeah, ina kwajuinga with his shadow. No human being are capable. Aina achiminga yorina, aina intellect yorina. Can you there have a chance of really giving yourself to a Leopold? Ngojira bailia. Don't. Engo. Kati abolutalo lwaveri mu koti. Era wanaga mu Nsereko yakuba abantu nakola batya nakola batya indiscipline ya manya abalwanyi be FDC. Era banaye Kato Lubwama. Abana bekutula ku FDC mbone bajja abanwanyize twakuba. Tubadde na manyo abadde amaso gavaamu abaddamu bafuusa obukero bwe kito kyabatukako nekyali kirungi mwabayuzayuza eno ensi mugigendeko mpola move slowly mpola mu generation yammwe papa naye bano abasajja ate bano abaagala okujja bano betuyita ba young blood tebaagalira ddala kuboogerako anti nanti ye generation yammwe omanyi generation 301 that generation of battle is there, a generation of cold battle. Waliwo yabamu 7 waliwo yammwe waliwo ne yaffe ate yammwe waliwo endala eri 18 kati eri mu 15 18 iya bano kano akakwata. You know, it's a different generation. Na yeno yesingo kubembi. Bana abajja obuzi. Tebalina kye bategeera. Buli kintu kyonna tebabala, tebaccounting, tebabala. Ebintu byonna computer ebikola. Kakati gundi ya generation ya computer n'okulowooza okola ebintu era bwe bali. They are computer like cheap, kyova olaba. Ani naye kirala abantu kyebagamba nti ate kati mu generation eyammwe yeesibye kuyaba n'abaana mubalemeddeko mukifo ky'okudda eka mubeere eka temuba namwe mu bibaala kati wuuyo enkofiira ndowooza ogya zino enkofiira zaabali baana ogyambadde toyagala va ku mulembe naawe otulemeddeko bulemezi. How silly you are Kasuku how silly you are. Tubalemeddeko tema mutulemeddeko mwe mulowooza buli kintu ekipya kye mulaba mulowooza chipia chaffe chamwe bino ebintu in fact buno obukofiira banazis ne Jews basinganga okubwambala in 1945. I was not even there. Sina generation here 45 year abali mu generation ya 45 year Museveni yali azaalibwa teyaliwo mu 45 kati fe mwagala okublaminga fe abazaalibwa mu 70s. What was 70? I was born in 1970. I'm not even 60. I'm 70. Nze abo fe mwamuli banamboze bampuga abo babedi bwanika bamabike ogamba ogira ba generation yaffe mwagala girendinga useless ebere hopeless irrelevant ngateri watujja kubeera usebo. Nati kati namwe mbeere mu bya generation yammwe mwesibye mu bintu by'abaana kati buno obukofiira mbukunyonyoddeko kafokofiira kaliwo mu 45 gena ate mu 45 kaliyo nga kakolayo ki naawe Uncle Kato okujja kwagala okutunimba Tommy Hilfiger zoyambala zaaliwo yambala bitengi byo mu 45 teyaliwo Tommy Hilfiger yaliwo mu 45. Gentlemen, that you came very late with knowledge, and wisdom. You came very late. You came very late. For some of us, we came very soon, soon like wind, monsoon wind.
Don't joke with us, please. We came soon, Monosuni wins. Lwaki gwe tokagaseewo nogagato lwaki tokagaseewo obusiru obukuli gwe Kasuku generation yammwe ensiru afune munakola wakati ekizibu ekiriwo ango kati mubeereyo lwaki kati mwagala tufe ffenna mubeereka beereka nga beekusanze wano sijja kubeera naye nkulaba mu kibuga ng'odde eno ddeero linakula ne Ibula muli ku javaazi nengamba nko kati ebinaamutta ebimere bya javaazi alya byaki okitegeera si mu bubi nti emmere yaabwe si nnungi naye kati gwe badokita bagamba kulya birala olya birala badokita bo abali ebirala abali ebyo bennyini tebafa naye bawangalako okusingawo kati awo singa ogoberera ebigundi by'abasawo oyinza okufiira ku myaka nga 8 nja kufiira mu 7 manyi ennaku zenja okufiirako ayino mu nnaku kino gojadula olunaku lujja kuba temujja kukola olwo olunaku tube public holiday by force lwonofiirako bali tunaakuziika lwenafiirako nemunaziika mujja kubabonyaabonya okusinga ne Kafeero baite sinakufunayo omuntu yafa natubonyaabonya nga baatise okusinga ne Kafeero ate padde nakulaba mu kuziika kwa padde twaliyo ffenna ng'oli ne pasita Bugembe ng'ogamba omubanja ngozi nga mugamba munali mubanja ki Bugembe nga zirina kye mubanja yolimba Kasuku olimba nnyo kati olwo baakumalayo kati baakumalayo kati olabye nooza olaba omanyi oyogera nkukubye kaama every unlike of you stupid ayogera bintu bitali ngaba nange kati nkujjukiza kati weegaana seganye actually obadde oyogera bya kisiru Kasuku naye tewabyogera nabyogera manyi akati oyagala okunfuula nga Jenkins bwe mumukola manyi Jenkins mumutiisatiisa musajja ati buli kaseera mugenda kumugoba ye mwamujja wa Jenkins okumuleeta okukola alina contract ni lwaki oba omutiisatiisa okumugoba buli kaseera anti nze boosi we naye alina omujjukiza asigale mu layini era anko Kato okera ku makya kati nga boola tukwagala ku ddembe ojje tukuweeyo show bw'ogituulamu nange nze kasita ova mu layini nga nkujjukiza tolaba nti baakufuga emmengaawo nayinza okunfuga naye nga nze mbeerayo ntya era tugenda abantu abamu bw'otobeera w'amaanyi nnyo bafugika akati Suna Bene amala okufuna abantu omutwalo ogumu Suna Bene amaanyi ge tagamanyi osobola omusanga era ng'ali awo akomberera bakama be naye nga yakufunye abantu ng'omutwalo omanyi nti oyo mwana ayinza kuba yafunye abantu nga mutwalo ate baweza wadde nga 50 abantu omutwalo bangi nnyo abantu omutwalo bajjusa kakitende kisawe kya kitende omutwalo babeeramu n'olaba nga bangi naye kano kagundi akabadde abantu nga 13,200 of course manyi abantu 13,200 ayinza kuba yafunye abantu 15,000 baba bangi ku mutwalo anti kyojagala nkulage okulabuga Bat Valley nti Bat Valley efumbekedde mubaamu abantu 4 Bat Valley yo yabina naye ne bafulumawo wabwe nooga banne bafunye n'abantu ne bannange bintu n'obanja abasajja bati n'obabanja naye bafunye abantu n'onyiigira nko John nti tasasudde kumbe kino naye ekyo anko Kato kikozesa butasasula kati osuulasuula ttawulo lusasasula ku ki ani wambankolidde wabangamba nko Kato naawe toyagala nnyo kuviibwako kasenteko mangu nviibwako abantu amalina obbaga nti wazanye biki ebyo wawulidde ku nduulu ekkuberwa because era kyekyo ye problem that your life so late bannange mwatuuka ffe twamala dde okufuna amagezi kati amagezi gemufuna ga lujjulungu tikiriiyo
ffe tukola drama ne tumukola katubesinga ku ndulu nakyo vola amawulana olusi mu drama nga baddukayo babo bamanyira nti bakubendule nsichwa kikulaga nti oli w'amaanyi nnyo drama tusasula teamwork na intellect tusasula ffe ebyo wanga kati tufunye miliyoni emu tuli abantu abiri mwabadde yakubiddwamu endulu yabadde omu yabasasulwa abalaba tebasasulwa abalala bongeremu amaanyi. No, you arrive too late. Twawuliranga eyo naye nenga engeri gy'oli mukwano gwange onoobinyonnyola bambi bayite batwagaliza ensasulayo nga si nnungi tezenfaayo naye ate nabeera naawe ankukatawo wonna wonna webabeera mu paalamenti nziŋŋompaayo ku ssente nga nkusanga nonnyigayo ensaso ne kakati era naku zino tokyampaayo olaba ogaanira mazzi n'akatebe obadde okagaanidde anti saagala kunnyonoonera kwonoona ki naawe ojja buli mwezi omulundi gumu nywa calculate lita z'amazzi z'onywa omwaka ze lita 12 be banywedde lita naye sigiweza na wano kati ziteekeko ssente eyo lita enamba gy'oba teweza mutwalo mubeera nga muliwa ebintu by'abantu nange twewe ekitiibwa mujje mu famire z'abantu nga mukimanya famire zemugenzeemu tezaagala kuzirira omanyi lwaki sikyayagala kukola kintu ekyo abaganda bagenda bagamba jangu tulye nga balina akamere katono bwe kati aliwaliwo ekisajja kirugwa yantulye nekiroka kibwewe n'emmere yaabwe yonna okugimalawo obumazi ate sirikiddira tokyayitayita bantu ebyokuyitayita abantu bakulira emmere yonna ne bagimalawo embaga okwanjula wakulabya okwammese okwammese kuveeko tewajja nirwaki temwampita ndowooza baati ojja kulya nnyo ate munaye ki ekirala ekiganisa okuyita nga naye bwogamba banno nti balya nnyo ayinza okuba yakutya enfenkayo olabika okuba yattabbo mese mukiga gwe nga totegeera ate naliyo ne haji arafa naawe oli mubi ate haji arafa ennaku zino alina kasente naye alimba era omukubire ku ssimu era nga bwomanya arafa bwakulimbalimba nakulimbalimba nakulekaawo naye nze kati mwana wange namumanyira animbalimba nandekaawo naye munaye ye wange ate nafunayo arafa naye nze embeera naye amanye okunnyigayo oba ino nina oluseke lwe nakubinsaako nyumiriza waliwali omwana wano yaliwo ng'agamba wano yanti Kasuku alotamye okuleebeeta talina kintu kyonna kyonna kyamagezi kyonna kyakola okujjako okuleebeeta obuleebeesi nemugamba ate oba okuleebeeta kwangu nawe genda otandike tekwetagisa capital tekwetagisa capital genda oleebeete abantu basasula social capital gwe tuliko tolina social capital n'akamu nina oluseke lwe nakubye mpayo lwa miliyoni 7 waliwo kye bayita 7 million bull 7 million bull omuvuka amuyita Faizi Cafe yakoze 7 million bull ndoza ne kuposta kwendi kati eyo bull oba kaawo oba ente gye tugenda osala ku Saturday ku birthday yange agireeta namba bweti n'akuweerako plata ey'abagole n'akuweerako endala plata 20 n'akuweerako litaja juisaaga ne plata byebino lusaniya n'akuweerako ne chapati 10 ne salad platters 5 era nkuyise ku lw'omukaaga tugenda beera ojjukirayo wa shooting iranga wali ebukoto ku bintu bya anikati ebya NBS tugenda beera awagulu ku racers emmere eseke naye abantu mbagambye nga bwotera okuŋŋamba tewali kikwambaza kuyitawo suulako obusuuzi kati nga gwe kofiira yo saati yo beeti mpale yo ne buli obugatto bubu ize bu clacks bw'oyina nzoba yanko kato nkwagalako kimu teweemenya bw'osuulako obusuuzi kikwanguyira n'okola ki nojja okitegedde tugenda kulya kiki kyogenda okulya ennyo ekikwambaza okufiirawo oba okitegeera naye ebyokunywa ojja byegulira
nja kulyako gendiddeko bitonotono male ntambule ngende tonywe ente tekusiba olubuto ate oba munnaffe bw'otibuuza so ngenda kubeera kubiyenda oba siina ngenda kuba kubiyenda mbyenda n'amawowoolo ngenda okusinga bagamba nti n'amadde g'ente bagalya nefe mu culture yaffe tugalya abaganda tebalya amadde ga nte kyemanyi nti galinga nga kidini wali ogaliddeko biri mugundi yemu nga kidini sigalyangako ndoza nagalyako olina kyotalidde nagalyako etteese wagendako etteeso era mu mizanyo gino bintu byange angenze kunoonya sente zange bintu byange naye ako kato kati bw'ogenda ngaeyo ggulu teeso bakumanyi bamanyi omanyi nina ekintu ekyantiisa lumu nagenda last year mu May ku mbaga ya sister wange eyo Embarara gye yali naye twatuuka kiro nabo bali beautiful nga guli handsome bafaanani kyoko kitabo bafaana maama wange bamaanyi balina ebitumbwe b'ebiti maama walabika yali w'amaanyi mukalina mukazi mulungi era kati yangu Kato lwaki maama wange bamulabako teyandifunye emboozi naye mu ebintu byammwe ebyakatemba bye walingamu ati yali akolako atalina mboozi naye naffe nno nga twali tweyagala nnyo nnyoko yali nsembedde walange nze ndi celebrity nyoko ng'asembera alina wax jako wax zalina kufumbira kitaawe ze wax zalina gemaanyi galina nnyoko teyalisembedde kumpi nange kyogera naye teyandiyogedde naawe tunulira abagagga mulaga nti mugagga nenga kati olwokuba nafuna wisdom nga nkyali mwana muto nintwenegane kati nagenzi no mugagga naye ati gwe naawe biteekamuko okwematira n'okweraga naye nze nange abagagga sijoogebwa abagagga tebanjooga kuba kati Katonda kyokka kye tulina omwebazaako Kato mu nsi yonna world over bw'ofuna ku linnya ng'osobola okulya ku linnya lyo kisinga omuntu alina biliyoni 10 ku akawunti kuba kati tolaasaawo eno bakristiano abagagga beeri mu bawalabu ate bamweguya bamwagala bamufiirako baagala bamuweeyo kuba alina erinnya oba okitegeera kale eyo ishu y'erinnya gye mbadde kunyonyola nagenda twatuuka kiro kati ku makya bwe tuvaayo nga bw'onootambula ku street eno Igongo twakyali Igongo wano wansi awo tutambula tunoonya kino tunoonya nga omanyi ffe obeera olowooza nti kati eno gye ŋŋenze teri akola ki kambeere byange naye nagenda olaba abanyankole nga bammanyi abanyankole nga bajja banjiikira awo mbubala batulaba ku makya ku twezimbe naye era nanti kakati era gwoli munyankole ennyimba eri empanvu bwetyo eteriimu kkoona lyonna eringanga gyebagira obugizi ne bapaatiikako munyankole maama walabika yalimu olunyankole abanyankole nga tebatuyiikira kati kyekyampa mu reality nagamba kati tulina respecting ennyo amidst all factors remaining constant tulina respecting ennyo bakati Lubwama bamese bamooti abo bandi abo abantu abalala abayimbi baani okubeera ng'omuyimbi bamulanga eggulu abantu ne bajja omulaba abantu 5,000 tokiyita ekyokusaaga n'okukwata obukwaza abantu 10 n'obateeka wali tebagenda kulaba omuntu kubanze kye nalaba awo namanya nti kati enjala tekyannumye era nali ndi awo omu kwabo abanyankole ng'alina restaurant eri ka petrol station yawo nga ngamba Kasuku jangu olye wano nalina abantu nga tulya tunywa ate bakasa kikwatagana n'okulya obulamu bwe bwonna Kasuku ng'obuziriro okusinga nnyo okukulya kati emboozi njikuwa oginyumye madda zubu oyinza okuba ojaga oyinza okuba kati ng'ofitiniddwa olw'okuba nalya fitina yaki muntu ki bwe nalya oba obukutu obukunyiiza ottuuka awo kati ogwo gwe mutima gwammwe ogwo mulina ogw'ekisibo kintu tekikwata nako nokifitina nonyiiga kimanyi mbadde njagala kupoozingamu ogwo otegeere nti yogera byonna naye manya nti bookolera bayina fitina kati banyiivu awo
banyi bali mu America waliwo yali mu America era nga naye kati lwaki tewedda ne muganedde kukolaki gamba naye tomanyira nze sijja kulivinga life yo tomanyira naawe balina fitina kuba woki balina fitina naye ate kibayambye nze kibayambye nnyo ekiyamba nnyo abantu ne mumpita wano kubanga abantu bagambako enensi senga teyalina abantu batugambira ku bantu banne nga twali badde bubi abantu bali bakola ebintu ebyo nejjoge pititifu kati okwanjula kwe mbadde nkugamba kwe kwa muwala wa Museveni yeyanjula kati olwefudde atabimanyi otidde naye Kasuku oli networked omugolo gwe tegwaliko bantu ba Museveni yokka nebe n'ebyalabika mu mawulire tewabiraba anti from my opposition bayitukiriza okubanja twandibakkiriza naye ate nze naliyingidde tetewali muntu ampalana nze nkubuulira amazima waba movement waba nze sibiramu makulu kukazanyo kakwawula yawula mu bantu naye nga abantu bonna kyekimu fenna tukolera kulya fenna tukolera kusina kuba bulungi kulya kubanga wali osobola okubeera obulungi nga tolya nali njagala kubuuza kakwenza we yabombera awo nene ngamba waye nja mukubira nekyangireko Kasuku nze nagamba olunaku lumu mu mwezi olina engeri gy'okukulirizaamu munagamba omulundi gumu mu mwezi benkufunako emirundi 2-3 enobaaki bwonfuna nga lwaki onfuna nga ani agumiikiriza your stupidness ani agigumiikiriza omwezi mulamba omuntu bakunoonyaako ennaku nga 3 ojja netutuula wansi netukola shut up I'm not your age. You're shouting at me as if I'm a schoolboy. You know that you might think Kuzara obusiro obukuli. Naye onzaala. Manyira coach. Koko onzaala. Nali njagala kubuuza ku mwana oyo. Walabe engeri gye yavaamu wano. Musiru wali n'abali abaala abasirusiru bannamu. Mubaamu kubanya emiggo. Ubamukola omuntu go babuilding ayo babuilding akakwensi yafuka iki bayina bano nabo batugenda batutabula bale tade bakola akole ebintu natuwali wosonga akwensi nganoonyezo genda mu America nganoonyeze erinya batonda mulungi wa abaana bakyayagala kubeera eyo wabweru okubeera eyo katonda mulungi nnyo yamuyambe n'agenda seraga nti kino tokiddamu kukyogera wanadamu n'okyogera oba amanyi oba ne immunity yenkanawa immunity waabo manna alojja kuddamu okumulaba nga alinganga mwenda ngali nabo bweba bafuga ebbanga nga liweze bwebafugibwa ebbanga nga liweze abantu abasigala nga mutegeera muba batono nnyo kyova olaba abantu abasinga dictator abafuga ennyo internal forces ziba tezikyamusobola external forces ezimukuba nezimujjako nga boolaba Gaddafi bizamutwala nefe wano tetukyasobola internally naye kati njagala byagabana ssente ng'oyagala ssente abantu bagambe nti ekyakkubya kasita watandika ebyombo mujje tulye buli omu alye kati era ekibiina bannayuganda bonna kye basobola okuyingira bakiyita kugabana kugabana party gyoleeta abantu bagabani tuleme kuwerimba fe twagala gavumenti kuŋŋaanya omusolo abaganda bafune abacyoli bafune abalango bafune abagole bafune buli omu abeere happy ne bamugamba mbu tuli mu struggle ono agenda kuvaako ddi ekintu ekiri 2036 naye kati nawe bw'oteekawo eyo embeera agolooza talivaako anti alivaako naye nga si kino kyetugezaako okukola tutisabutisa baana baffe buli kaseera mugende kase emyaka gyammwe generation yammwe mugende mupatikane nabo baabo tweyambale mwambalegane mwambale engule netangwira fena agenda kutugwira nku Kato oba agwa omuwulidde ng'agwa mukube heda aterere batya beheda fena mukube heda wali mu nsonda
tekino kyali kititi omwana wuno una walampo banga bakubba emigo miyizi omanyi nkola ko biography nga tumanyi ani yankola bangamba ekitende giwasomera mbakolimba tiraga nti yambu wali mulalu nali mulalu nze nali cheerleader wa football team anaweza mulindo yali anjagala nnyo by the way nze nga nyiga nayo era nga obwavu bwe bunuma ngendayo ne mugampaayo mama yongeza omuliro yongeza omuliro tama tebakyasoma tebakyasoma mama yongeza omuliro yongeza omuliro Kasuku yongeza omuliro yongeza omuliro Kasuku yongeza omuliro yongeza omuliro mama nga no bogireeta weevu yongeza omuliro ambe adata kusika myaka jamu twayimanga rambera kesisira mbera aho nga tugenda oku abaana ba yero tuli mu yero wakoza ngoma nyino kyalida wali okumanyi ziwa ono observer oyo yawagira omupiira oyo 1978 waliwo kesisi nnyo paka kati nekakati ndi wa kesisi nanze sikyuka tomala gakyuka waliwo political wave simanya wave mbwate nafuuka owanupu netutasebu bwemba ndiwamuwalgwa bibiina ndiwa dp tovangamu tati tunoonya amagezi mawo tunoonya amagezi mawo engeri gyakakkanamu oba ave ku kintu awo kati wakikukwaseemu atufuze nnyo sikyagala njagala kubeera mobilizer obeere no mobilization ankato sagala kufuga ngenda kuleka nebundika waliwo omuntu ankubira wano ate alina ssente zange bannange ngenda kuleka kanzijukizemu omusajja wange ejjaffa musajja waffe ejjaffa sibo tumwogereko Haji Jafari Musa bannange abantu mugende eyo abalina ebizibu bagende abalina ebizibu bane mugende era nti mwanyi wakikugamba nti abantu bagendeyo bamuyiikiri ategeere nti bwetwogera ku kintu kitambula newasuubiza ab'ebijanjaalo ebijanjaalo bayabaki bane bizinesi oba yamutuulamu nga yakatandika tugenda kuwa balala olinayo abalala bino biyinzika bana bagoli ab'enkoko saagala twogere ku nkoko zaabwe luli nakutwala wali ogenda kusinkana wa nkoko ezo n'amafuta n'otaganziriza agatutwala nekitegeeza ki naye akola ebintu by'ekisiru Kasuku tubuno ntwana amafuta nengatwana sangwa kujiza wali ovuga taxi wali ku special ya ombadawo kalifiti kuvaara paka wali toloko ngambo nonkuwa nakujja wano so mpaka mu kibuga eri kugugulu ku Shoprite ku game sagala okabe bino watwalako kuvaano paka wali okola wa tokola nsambya nkola ku monitor namuwongo nakuyisaawe namuwongo netukiira paka Lugogo kati yagala kusasula nogala n'otula mu bitafutafu n'oli enkoko akwate nakulanga otudde n'omusajja nga muli enkoko fitina yaki bwe twali enkoko netuli enkoko neŋŋamba nti omusajja gwendeese atasobola ga nti Kasuku jangu otuule wano naawe anti luli mwampalananga lwa binu kati kamba kubidde kino bakubidde square kino kinuobe dda zoda ndowooza boxer kati wano nsobola okubeera mu boxer wuwo olaba n'obutebe obutumma lwakuba wuwo n'amazzi mbu simaya ndi wange ne bwe neeyambula mubeere bulungi